Bannabyabufuzi abazadde wamu n'abalonzi okuva mu bitundu ababaka bano gye bakiikirira mu Paalamenti Alan Ssewanyana ow'Amakindye West ne Mohammade Ssegirinya owa Kawempe North bakedde ku kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujju eya International Crimes Division e Kololo okugoberera emisango egivunaanibwa abantu baabwe. Yes, please. Matovu Musa. Bano bakanze kulinda ababaka bano okuleetebwa ng'omulamuzi bwe yalagira baleetebwe mu kkooti mu buntu nga tebalabikako era ng'omusango gubadde gwa kutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya. Abawabi ba gavumenti we batuukidde ng'omulamuzi Apinyi Beatrice yatandise dda okuwulira omusango guno era nga bano abategeezezza nga bw'azze okuteekateeka fayiro y'emisango gino eri omulamuzi agenda okuddamu okuwulira emisango gya bano kubanga omulamuzi Elizabeth Alviza agubadde mu mitambo yakyusiddwa n'atwalibwa mu kkooti etawuluza enkayana z'ettaka. Saying 20th September for mention. So the reason is the file is not yet allocated to a judge. So if we say 20th, I think the court is trying its best because we are not foreseeing who it's allocated to, how they will react. The time they are going to ask for to peruse the file. Wabula abantu ababadde mu kkooti ebigambo bino bibakubye wala kubanga omulamuzi ono abadde alinako watuuse awazzaamu essuubi nga n'omulundi ogwasembayo yali yakkirizaayo omulundi gumu gwokka olw'oludda lwa gavumenti okusobola okumaliriza buli kimu era nga n'obujulizi obugenda okukozesebwa bw'abadde bwawedde dda okutegekebwa. However, there are other applications that were emanating from the same file, such as the applications for bail, the application for witness protection fixed for hearing. Tutegeddeko nti fayiro y'ababaka bano eweereddwa omulamuzi omuggya Alisco Muhanji wabula nga mu kiseera kino tannaba kugyetegereza bulungi. Samuel Muyizi munnamateeka abaddewo ku lw'abalala okuli Shamim Malende, Salongerias Lukwago ne bannamateeka abalala agambye nti si mumativu n'engeri emisango gy'ababaka bano gye gikwatiddwamu. High Court ekwata omusango guno n'emirala mu ngeri gye zikwatamu. Ndoza twagala kkooti eri ebabuulire kitegeeza speed trial kitegeeza okwanguya okuwuliriza kitegeeza kubanga tusobola kufuna fair trial, tusobola kufuna bwenkanya ng'ate balwisaawo okuwuliriza kitegeeza bakuumidde mu mbulakaliro. So tusaba judiciary nti bwaba nga ewadde ebiragiro byayo bweba tesobola ku respectinga biragiro byayo olwanaana abirespectinga tulya bulijjo ekitongole ekiramuzi nga kigamba nti nno ekitongole kya gavumenti kyonna ekiziimuula ebiragiro bya kkooti kibikola mu bukyamu. Naye tulaba kaakati nga kkooti ejulirwamu esazeewo engeri gye mulina okuliiza omusango guno ekyo ekiragiro mmwe mwennyini kkooti ne mukiziimuula olwo muyinza mutya ate okunenya omuntu omulala mwe muba mweweebuula. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka guno bano bakuweza omwaka mulamba nga bali mu kabula muliro. Ono kyagambye nti kityoboola eddembe lyabwe. Ekitegeeza balinga already abasalidde ekibonerezo era n'ebbanga lye balina okubaayo ndowooza gavumenti yeerimanyi nti tubasalidde oba ebyawo emyaka 5 oba myaka 10 kubanga bye balina obuvunaanyizibwa obusalawo ngeri ki gye bawulirizaamu emisango gino. Bannabyabufuzi n'abantu abalala ababadde abanyiivu ennyo bagambye nti si baakukoowa kujja mu kkooti eno nga balwanirira eddembe ly'abantu baabwe. Kyekyo ekisinza okunnuma ku mutima ate nakedde mu mpewo empitirivu n'enzija nga ndowooza waliwo ekigenda okubeerawo naye tewali kibaddewo. Kyembadde nsabira muzeeyi waffe akole obwenkanya abaana baffe abasumulule bave mu kkomera. Tinga bajje no mbawulire ebbanga lyonna bo baafuna obutakkanya bo bagenda mu nsiko ffe omulembe gwaffe tetujja kugenda mu nsiko naye tujja kubanja okuteebwako abaganda baffe abo mu ngeri zonna ezisoboka nga tetugenze mu nsiko. Njala okubira omulanga abaganda baffe bonna bannayuganda mujje mutwegatteko tulabe nga tuyamba abaganda baffe bano kuba balina families balina constituencies abantu babalonda balina obuweereza balina otutuusa ku bantu naye tebabukola. So njagala okubasabira buli omu agumye munenenze nkimanyi kikutoobodde kijja kubuta. Wano omusango we basinzidde okugongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'omwenda ekintu ekinyizizza ababadde bagugoberera. Ababaka bano bavunaanibwa kwetaba mu bikolwa eby'ekitta abantu ekyali e Masaka ne Lwengo n'ogezaako okutta abantu nga bakozesa ebijambiya bo kye bagamba nti kubasibako matugambuzi basobola okubaliisa engo. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.